Bonna basinze okuloga ndaba babagoba. Muba kati libadde ki. Bonna abafuuwa emmindi n'amannyo ne gaddugala bagenda. Kakati ne bagamba oyo mukologo omusajja yalaga wala era awunzeko agenze kati eddogo liba libadde ki. Kitegeere nti musajja wagumiikiriza bugumiikiriza ne buli kyokola akimanyi. So bino ebyo gambo mulisiza kinombo. Ebyo byolaba bamulekamu just kasala kkubo. Ebyo byolaba akusiriikiridde aba yakwesonyiwa bwesonyiye butaleekaana naawe. Omanyi omukazi Dolini bino bye muwoza nti omusajja ayomberera muno byayomberera aba akyakwagala. Aba akyakunenya okyuse. Niyo budde butuuka nga takyagambako kigambo n'ekimu aba akwesonyiye. Guno ate olowoleza nti namuwangula eddogo lyakwata naye aba yakwesonyiwa naga namuta. Kati ate awo osinga ng'okwegenderezaawo mu kukuta ng'asirise. Okay, Kale, welcome to Love Life on my YouTube channel, Dorina Sasira. Banage mwebale ku liking, sharing and commenting, feedback to jiraba mwebale nyo. Era nga njaga kwebaza abateka mu sente Gaucho Grill restaurant bali wali ekwebaja. If you love or if you're a lover of meat, all kinds of meats, banage. They have the softest meat I've ever tasted around Kampala over Uganda. Like for real, baina, goat's meat, they have fish, they have grilled chicken, very tender. They have beef, they have crocodile meat, they have, man, just go and you're going to love the experience. It's just amazing. So that's Gaucho Grill. Just in case you can't make it to Entebbe, you're tired, those days where you're lazy, you're like, traffic, all that kind of stuff. You can always make an order, Baliku Glovo. Ja, or get a Glovo, no, Gaucho Grill and restaurant and make your order. Very easy. And they will deliver your food. So they have a new menu. And any kind of drinks, just in case you're the kind of person who wants to chill or sort of and then you chill. They have a very beautiful view at night over there, and then they have a band on Fridays. It's called Kato Band. Very, very amazing band. Otherwise, thank you so much, guys, for watching Love Life. Katinkomezawo haji bane bamusaba nnyo. Bamusaba nnyo ne bagaba nange haji si wa buli kanaku like mulino muli ako katono mukitegera ku channel eno katono si buli dakiika mbu buli wiki buli takisoboka haji namuleta mukamuna nalumu like muntu omulabe nnyo tomukowa namukota mu relationship ze bado zamba njagala nkulabeko kale anyways kati nganze ze banja nkulabe kanaku emba nkwagala buli naku nkulabeko buli kanaku naye basi kwagala tumala mwezi sifani. Bwatu mwagala. Basi kwagala ndabasi kula basi bedaka sobera ngompa set, ngompereza sent. Ate uronda unako ninga kasente katono. Sifani kasa zimba nkwaga, zimne mba nkwaga ne wotampa sent haji. Baba wendu denu. Abayi mukwano ngabanje abagulete. Bannanga balina mukwano mungi haji. Akanamba bankubire enja kaba. Nimba gambe mu mulumbe atoba wesende tayagala mwagala badde batulekebu bale haje oli bulungi alhamdulillah sina buzibu ndi mulamu tutasobera omulamu mwabale kwekuuma sobera omulamu ebirala bijja embeera y'ensi bwetyo haje manyi bwe nkuleeta okimanyi gwatu yamba wano njala kusooka ne kino ekibadde kitambula ekya pooso nekati bakyakyogerako kale wadde twogera ku DNA naye kakati we kyafulumye era ne bagamba mwana ensonga lwaki abasajja tebagala bufumbo abakazi mutuyisa bubi nnyo kozi bamuyita mulinde badde embaga ye bufumbo bwe bwakubiri wasooka omukazi oba yafa bambi if I'm to remember then nafuna obufumbo akena bufumbo obulala naye just imagine
yagambye ntino abaze emyaka 10 nga bannange ali ku kyocha obufumbo si bwangu bannange ngejja badde abinyonnyolamu ng'asula n'apologoma yabadde geyena yali geyena oguma n'okapa kangume ne bamuwako ko n'obutwa lumumbu iyo mutale bifulumafulumako ko n'abisirisa n'aguma musajja watu naye bugumu nze nga nkikakasiza ddala nga butwa sinza kuddamu kubana ate ozirenza okuddamu n'ompa ekyokulya wabula noba otya kati ate agenda okebera abaana abana nga alinako omu first born nga yewuwe bali abasatu nga si babe sajja ne batuvuma leero bana batuvumya ku social media kugamba yakoma omuzaaliranga mugole okuba otakiddanga saakugamba nti abantu bali mu bufumbo naye balina babbaaba abo bannange muntu abeere omusajja ng'alinayo omuntu gw'ayagalanga kumpi yebba kyokka kati gwe yakwagalako lwa bintu ng'abeerawo awo naye ng'alina bbaawe kati gwe baakunoonyako kibugagga simanyi bannange simanyi kye bategeeza kati ku baana abana omuntu nga obeera naye ate abeera atya ng'alinako omu kati babana abalala oba taata waabwe omu oba banjawulo kyeka banjawulo ngezi yabadde abinyonnyola omukazi yamugamba last born omusajja afaanana bwati egenza kati omukazi yagenda yamala n'agenda kati omukazi azaako ki naye ayagala ku bintu simanyi nakumanya twategedde byamuoba teyakikonyeeko noyo omukazi mulungi omusajja jasi yatugera nga yagenze bugenzi nga talina byagenda mutawaanya owooza jasi atwamye engeri gyabadde ayogeramu ng'agabadde mbalabirira ate bona ogabana bintu byasajja bameka olina abasajja bameka bonna obazaddemu ogabana eno ogabana eri ogabana eri naye bannange ogamba abakazi abasajja benda naye n'abakazi si beesigwa kubanga obwenzi bubaawo abakazi nabo bakemebwa kituufu naye omuntu ekintu ky'okutuuka ne bakufunyisa n'olubuto ng'oli wa musajja ne weekaza musajja n'akulabirirwa olubuto lukimayisirwo n'akutwala mu ddwaliro okimayisirwo n'azaala n'amanya n'aweerera ng'ali mu kuweerera obwenzi bwe akwebaza obwenzi bwo anti gemago ali mu kuweerera bwenzi bwo ssebo naye kati mwekyo omusajja oyo oba oyagala ddemu agenda mu bufumbo bulala oba kati akita buti n'alaba bulabi ensi dolini abakazi abalina obugendamu okusatu n'olweba bwa mukaaga abakazi abatuufu dolini gye bali wuliriza tekitegeeza nti bw'otomera ebiri butoddamu abakazi abatuufu osobola ng'otandikidde mu bakyamu ng'oluusi enneetegereza yombi oba ng'otambulira wafu gy'onoonyeza abakazi waliwo omuntu nga bambi gy'anoonyeza abakazi nga si watuufu ng'anoonya mu bifo bikyamu naye nga abakazi abatuufu abafumbi gye bali abakyala kakati n'abasajja abatuufu mu nsi gye bali n'abakyamu naye nga be bangi kati n'abakyala abakyamu be bangi n'abasajja abakyamu be bangi kati olina okugezaako paka katonda lwakusuula ku muki kumutuufu kuba tojja kubeererawo kati omusajja wuyo musumba kakati gw'ogamba nti aleke kuddamu kuwasa ekyo kikabonero akalaga nti alina kutandika bwenzi kakati kyoga agenda kubeererawo mbu emyaka gyonna nga takola kikolwa ekyo kitegeeza oli mwenzi era omuntu yenna bw'abeeranga nga muntu mukulu nga si mufumbo aba mwenzi ate oba okola otya obeera okola otya gonzo gannabivaako naye kati wobeerako wekka hajoba kiwaki obeera ne stress kubanga bagamba obufumbo stress obeera mu bufumbo pressure nezirinya nowena nga tewetegera abamu beerabira n'amannya gaabwe ng'oli ku katonda bwe yakikola nti omuntu omukyala afumbirwa omwami ne babeera abameka kati omusajja we yakubaye ku baana bana alinako ki omu kati omanye omulimu gwe yazzeemu ogw'okuzaala abaana yamuzizza mulimu gwe yali yamala omulimu gwe yali yamala kati aguzzeemu buto kubanga asobola yakola embalirira yalina aganja kuzaala abaana bange 6 kati obudde buno osanga bwaba yali yazaalako nemwoli ng'alina 3 oba 2 kati aba takozezza mulimu kunoonya abalala wali oyagala kati wali oyagala kati bwemuganda taddamu kuwasa bazaale mwani bamanyi okita ogaana yo manyi nti abazaale mwani
alina okuddamu n'awasa naye kati alina kusooka kwetegereza. Kituufu. Wali abakazi abalungi n'abakyamu naye nga abakyamu be bangi era waliyo n'abasajja abatuufu n'abakyamu nga be bangi tomera bangi abakyamu ate onoonyeza mu abo bennyini kubanga abatuufu n'abakyamu beetabise waliwo ogamba nti nno bano bafaanana bwe bati bafaanagana n'enjogera efaanagana kakati olina kunoonyezamu abo tolina bw'okinenyeza munno tosobola nkutegedde era ajja kuddamu awase paka Katonda wali musuula ku wuwe kati abo baafuna si babe paka bali tufuna owuwe ebawambaga muno waliwo yaga muno oyinza okudetinga nga si bafuna owuwo nga okadya n'okaddiwa neŋŋamba naye mukama nkubulya bino ebintu by'okwagana Katonda abeesu mwegwako bwegwe nga mufaanagana embeera gwe n'osiima ez'omwami n'omwami n'asiima ezo nga zikwatagana kassa wakati wabulawo akakwasaganya temusobola kuba mwembi kutegedde wakati weewunya n'abakyala kye baagala pasita Mulindo omusumba oyo si mwavu oli mu mbeera nnungi abaana bo bali mu bulamu bulungi oli mu bwenzi kyokka obwenzi si kookomye kokka n'ozaala n'okuzaala n'otegera owokubiri siwe owokusatu kubanga toyinza kuŋŋamba kati kobeere gwe dolini awo wootuuse nti osobola okufuna olubuto mu by'otategedde oba okitegedde era osobola okusalawo n'ogaa kati ngenze kunyumirwa bunyumirwa naye sigenda kufunayo kintu kyonna kati wakiri mu butajooga nnyo yandikoze ekyo ng'abaana abazaala mu bbaawe bw'aba alina kyabona n'agenda kale bw'aba akola ebyobwononefu n'akola obwononefu bwe nga tazadde walala abaana nga bo bamusajja bandi mukutte bati nino otuuka owe n'omusajja obutwa taata w'omwana wo akubadde akuyinamu omu nga kikubanga ofunyeyo omulala oyagala oba yali ayagala bintu sente muze yagaliemu n'omulasita kati mulasita ali eyo bwe tulowooza oba yafuna mulala oba ayagala abalasita nga damubalira ddiiru nagamba no tulinawo si abalasita obamanyi gwe kati balasita gye bali abatalina dde nuswaga naye nga pulaanira wano mukwana akuziika ne musenyu omusajja mutuufu Katonda yamuyambye baawukanye tewali nsiitano n'omukazi ekyayambye nakkiriza ensobi ye kubanga omukazi nabakwogera era anti yasooka n'agaweyo omunayo museewo kitegeeze ensobi aba yakkiriza ensobi aba yagikkiriza tasobola kutandika kukaya aba yamuviira n'omuviira ate kirungi kati omusajja oyo tasooka kuwasa kati yasooka yeeseetingemu naye ng'ajja kuwasa mu budde obutuufu tawasiza mu busungu kituufu tewasiza waliwo abawasiza mu busungu ate awo otomera nnyo n'ofuna obusungu n'ogala kulaga nti bayira bwensobola okufuna omukazi ate awo oyinza okutomera n'ova mu kutomera n'obanga obaki kubanga olina kusooka kwewa budde obusungu ne buvaawo agamba banoonya batya omukyala kuba waliwo gwe mmanyi aliayo musajja aliayo bwe bamukyawa embaga yagira omukazi neyefuula mbu yeefuula wayitawo emyaka ng'ebiri omukazi n'afuuka kirala kyeyakola bwe baayawukana ne kati mbu yeebaka nabuligwa alumya bulumya anti mukulumya myaka kati ng'ebiri naye ne kati byali anti ajja nakulwala akwesa bupiira bwe yatugamba simanyi wabitu ajja kutuuka ataalwalire bwerere n'okufuna ebizibu so nentegera bwe obusungu bwe wala batalina n'emyoyo emikyamu si byebyo byempulira byogamba ebirwa emyoyo emikyamu neebaka n'omuntu n'akweyambulira ku byebyo buzibu kyate obuzibu bwayinza okufuna okufunyisa abawala abakyamu embuto ne basooka bamuteeka ku bunkenke ate obusinga n'obw'omukazi bwabadde naye ne bakuteeka ku pressure kati obyakola kubanga naddala omuntu ng'oliko bulungi buli kwegatta kwegendereze kituufu waliwo okwegatta okugenda okwawula n'ebibyo ng'oli yagamba nemufuna mbufunyi lubuto ajja kumpulira waliwo abalina pulaani muzaalemu mwana yajja kutegeera kakati baliwo beewerera bantu waliwo agamba bannange mukama nanyamba luyingira ajja kumpulira kakati omuntu osobola okugenda ku muntu wenkula yongolowooza mbu nno oli mukulumya oli naye wenjawukana n'omuntu mba mulumyako ki
ate oli agamba omalidde obudde omalidde obudde omutima gwangu onimbye haje manye busungu obubeera waawo no sebo nondekawo emyaka gyonna 6 n'ogenda n'omulala nze mba kikimbana baaki nkimanye kale tetulina kwefiira kati oli agenze n'omulala abalala gwe abalala boofuna baweddemu mu nsi nze kati njankubuulire nze nzikiriza okufiirwa ne makino nno kiganye kino kiganye ebintu by'okwagala nakugamba toyagalanga omuntu n'osukka 70 koma ku 50 oba 60 kubanga olekawo 40 y'okufuluma emergency door akajja akayita toza kuggalawo wonna kubanga omuntu ye muntu obudde bwonna omuntu ye muntu abantu si b'amazima obudde bwonna asobola okukolayo ekintu naye nga gwe weemalayo bwe olaba beekola ebintu n'owulira nti yeetugidde ku buko mbiwulira gwe towulira muntu nabaga omuko yeetugidde mu kiyungu nebagamba bisiraani olinajjana mu paliso nagamba ate mukazi wa sigenda naye siva wano mugamba ki kye tugenda okukola kati yaba yeemalayo era be bamu n'abasajja n'olabanga omusajja akuba omukazi alinga akuba ente naye ng'omukazi tavaawo omukazi aba yeemalayo mu kwagala ng'alabanga bw'ayawukana ono bw'atalifuna kirungi n'ekimu okwagala kuno kulina kateni ebeera mu maaso wano naye nga bw'ogibikkula mu maaso ensi eba ekyeyongerayo ensobi gye tukola nange mba ndowooza nti bwenjawukana n'omusiina ensi eba ekyagenda ekintu kyonna omanyanga nti omuntu mwagadde naye n'okwawukana kusoboka kutegedde walabye kati okugamba nti abakazi nga tukyali ku byobwenzi kavidi akabadde katambula omusajja yategedde nti omukazi ayenda najjamu oluggi naye owa busungu kyobwo najjamu oluggi tojja gisulamu nakwata esirulu kavidi kebalaze ngaali kuba dirisa lwaki oba oyenderewo omusajja nyendere waani agende bwe oyagala kwenda genda bogenda kunditebadde mwenga mwenda kale wadde wammwe abasajja wadde wammwe kale wammwe kakati namwe kyemba mukola mututwale ewammwe naye gomanyi omuntu okwendeyo omuntu doli nyomanyi omuntu byafiirwa okubeezawo mukyala we manyi nti omuntu asobola okwavuwala lwa mukazi we nga buli kaafuna konna kagenda ku mukyala we n'abaana baabo n'abeera mu mbeera embi lwammwe kakati nga tolinayo ne b'oyagala abalala kubanga nammwe kennyininyini ojja olaba obulumi omuntu ng'alina akalenzi ke nga yakateekamu ssente obulumi bwafuna nga kabalize kibaluma nawe olaba era namwe abakazi mugumusanga musajja muvubuka oyo ng'omukazi amuteekamu ssente kati n'omusajja kyekyo kye tukola ateekamu ne yeemalayo ng'omuntu we yeemalayo ng'ate gwe era olina b'oyagala ate tolowooza nti omusajja lwe yaggyemu oluggi nti lwe yasoose okutegeera nti oyenda omusajja kumanyi mukazi we ng'atandise obwenzi omulaba abantu tusirika businza omuntu nga mukazi we kubamu abakazi nakugamba kyemutamanyi kwegabanya mu mukwano omukazi watandika obwenzi y'omutegeererawo n'ogamba ono okusinza ku kyeyeeyisa ayina yakimuwaka kubanga mulutandika ofuna omukwano omupya okyuka kati n'ontunuulira n'ogamba onatandise okyuka n'ogamba ono alinayo omuntu naye n'olinda nja busooka noga nja mufuna mu nfuna entuufu kati ono yaggiddemu oluggi ng'obukakafu bwonna ensi yonna emaze kulaba nti bwino yenna ali ku mmeeza kuba bw'okikola n'okipapira ensi ekulaba bubi kituufu kati osooka n'okyera ne kyeyanjala bulungi kati awe nategeedde waliwo kye wagamba nti omukazi asobola okukyaya abaana bo okimanyi tino kati mweyo scenario nze nalabidde ddala ng'omusajja agenda kutuuka ekiseera kuba yabikoze nga n'abaana bamulabaawo abaana naye abagenda naye omukazi watalemeeko ye n'atambula n'agenda omusajja agenda kuzzaamu enzigi era akomyewo abaana be beebakebulu yadde agoba mukazi tagoba baana kubanga yagambye anja bizzaamu nja kuddamu nzigi nja nazimba endala endaba obusungu bw'oba ogoba omusota n'entamu zifulumya naye sigamba nti n'ogenda zireka bweru sooka ebintu byonna ne bigenda ebweru munoonye bulungi enswera naye siga nti ebintu watwo byagala yadde afulumya musota naye ng'abaana baabagala naye asooka ebintu byonna ne bidda ebweru n'entebe nategeera nti omukazi bw'amanya nti afulumya ekyalo
Ngo bana bayingira njo gazaamu oluji. Bayinga olwa banawa asobola oluzaamu. Kasementi nga akagula muzimbi nga zaamu oluji abana bebaga. Kutega Wecha ochaga goba mukazi agende. Ninga tannagoba ku baana be. Ninga okubagwe bolina okunoonya amagezi gonna avudde atya wano. Agende. Ninga tibakukutte n'omusajja wano bokyayagalawo ki. Bannange. Gende wabbaawo ligo. Kyoyogedde bannange. Kazi walusi twagala kinange simanyi. Ennyumba gy'abaddako ngolaba ya musajja. Timupangisa bangi nnyo abaagala okubeera mu nnyumba bwe. Beesiga abaana bakulaba nange bandabe. Nange nkikola. Ojjamu olugi nga ŋŋaaniddemu. Banne obusungu bukwata. Waliwo yagambye waayo bwakira akuba ennyumba kati abakuba mukazi yandi mu kati obusungu kabuteeke. Naye kajjemu olugi. So no jijjako amabaati. Noga tujja gisula. Keetonyi. Abaana babaagala. Naye agoba agende. Nange. Kati kyali ku kyobwenje lwaki abasajjamu kyotwali twogerako wali lwaki mukwana nnyo abakozi. Mukwana nnyo abakozi. Mubafunisa embuto kati waliwo juze yampadde story yagenda okizuula nti ye yalaba nnyo omukozi amugobye kombe agenda okizuula ng'omusajja yamupangisiza awalala alina n'omwana we nekimuluma era abamu ne bagamba abakozi baba balabika oba batya nogamba omusajja buli ssaawa mukozi kiki abakozi buli dete kati oyagyemu oluggi ebbanga kati lyamaze mu mutima gwe kuba tulowooza nti okumanya nti mukazi wayenda yatandise leero bw'abanga ddala balina maid nga ko kayina empisa nga bw'okimanyi bulungi nti omukazi alina ebikolwa ebikyamu alina n'abamwagala wano waliwo akakuwa kyayi nako kakazi kati mwemugala ne mulowooza nti mukozi maid mulimu nga naye bw'olina saaluuni omuntu kibi nnyo okulowooza nti abasajja bakwana mirimu tetukwana mirimu tetuwasa mirimu muntu ate omuntu ono maid aba amwetegeeza bulungi empisa ze nga nnungi n'okusinga lwanaagwa ku musege gw'atamanyi maid amazeyo emyaka ena amwetegereza naye ono tuyinza okukwatagana obuki waliwo abasajja abakyamu nga ye talina kigendererwa mu kwana maid nga ye alina bubeezi kasagazi ate waliwo abantu nga bava mu kasagazi nga alina kikajjo kuba kokatini kumpi nga yamera ggoowa nga sikakyali kasagazi nga kikajjo kyennyini ggoowa nga byasanga byakola ye nga talina kigendwa naye ne wabaawo omusajja nga gwe omufoosinze gwe mukazi we ku bikolwa byo nga bye bimwagaza omukozi nga ye gwalabanga omukazi nga gwe yakulembuka era ebiseera ebisinga gwe gyolaba maid abagamba nti mami omwezi ogujja ngenda kulekerawo okukola nzirayo mu kyalo aba tagenze mu kyalo baba amupangisiriza amaka ag'okubiri gaba galumye kuba ono yamugaa nti kati gwe funa obudde osiibule ndowooza wali walabye otwatereezezaawo omusajja lwafe ogwange naye yali omukozi wo nga ze n'abaana bana Mawira obusungu babugolomera waliwo yagamba owuliranga n'akalambo kacaayi ogamba omusajja bulijjo nga gwogamba bawange tasobola kwenda naye nga abasajja bonna baagala abakozi ate mulekerawo okujerega abaana abo abaana bakazi nga mmwe era bwe wakula bwe yakula guno gwakola mulimu nga nayo gyolina gye bakukozesa naawe olina gye bakukozesa naawe olina eyo omulimu gyokola ng'olina babboosi bo naye wano oli bboosi w'omwana ono naye mukazi oli mu kweyisa ebitasaana ate omusajja ye alaba akaana keeyisa bulungi kati agenda agwe ku musaswa ngule ng'omuwala ayise bulungi ali awo bw'oyogedde ekyokugamba nti n'oluusi tutumiikiriza bano abasajja abamu waliwo story gye nafunye ejjo ku show omusakazi bambi babiragana kaaba myaka 17 mu bufumbo baana 3 agenda kizuula omusajja abadde alina famire endala myaka 6 baana 2 nemubuuza bwakitegeddwe n'obuuza omusajja yakugambye ekimu omusajja yamugambye bugwe eyansindiikiriza okufuna ono omukazi omwala owokubiri oba saidi dish ng'oyombayomba
nekiranga tompa mirembe ne mubuuza leka kuyombayomba wali okola kinangamba okuyombayomba n'omusajja kyategeeza nze kinalowo kyendowoozaako waba tewali mmere ewaka kumugobisako agenda safari nga tewali kine mweza message ne mugamba bannange tewali mmere oba school fees ngamba school fees bannange oba ki nga kyekyo kyalowooza muno mba mmalako emirembe naye sabo nangamba mbuze mumalako emirembe ate nga nyombayomba nnyo ne musindikiza okufuna omuntu owo naye omanyi nti nno kati ku basajja ng'abakola safari ekimalako emirembe obuvunaanyizibwa wa musajja balina obbuwaayo nomanyi nti osobola okubeerawo mu safari omwo nga tolabanga ku ssimu ya mukyala we egamba nti good night mukwano oba wasuza otya message esookedde ddala gwe nno weereza fees nga tekuliko yadde akakubuuza siganye ezo nnyino ziwaayo nikugamba ng'akuggukiramu buggukizi mbugwenno naye baddaali message ekibayoga nti munnange wasuza otya nti munne eno tonnaweeza ssente zaki zakozesa message nejja nega ssebo tetuulye musajja na endeeta y'ebigambo tamanyi yadde omugambako nti munne wasuza otya tetulina nno ssente zakozesa ewaka niyo oli ateeka butesi message ssebo tetuulye sebo tuli mu nzikiza naku bbiri kati oli eyo weeyagala ndowooza ne bakwongerako ze bwe ndowooza ne bongerayinza n'okugamba nti kati ndi abaana haji nawe nedda ati be baliwo asoboka ssebo kati ndowooza ndi baana oluusi weerereza kimessage ekyo waakirabidde ng'ali mu kunyoolagana na mirimu bamunyiizizza dda kati kweyagala akudde ate okamwe baatambulira naye kakati mbeera kyeno mwetuli okiraba kakati eyo mbeera gye bagamba nti nno jaga nti mumalako emirembe ensaba y'ekintu siganye buvunaanyizibwa bwa musajja naye ensaba y'ekintu sooka omanye n'olulimi lw'okozesa na kigambo ki ky'osooka kitegeeza omusajja mutuufu naye omukazi yatamanyi nsobi yagamba era omuntu atali mugezi agamba kati alowooza mbigamba ani naye endeeta y'ekintu wamma endeeta abakazi bwe bakola bwe bati omukazi abeerawo awo mu nnyumba yo nga watambula naye nga takuweza ku message ega nti oli otya gy'oli oba watuuse bulungi njo sikumanya oba watuuse bulungi n'omuweeza message n'agireka ku bluetooth naye ku bluetooth enkya n'ateekako butesi tise buno tetulina masannyalaze naye nge neyamugee nti good morning oba teyagizeemu oba muli muti ewaka abaana bali tagizeemu kati osikumala mirembe wakubadde buvunaanyizibwako kutegedde kati ono ye nalowooza nti nandibisa byani wandibisa byani naye obireeta otya munange Lady Mariam yageze n'agamba ono tindaatiine alinga myaka anaawo naye nze myaka sigigenderako anoonya musajja twatuuse atawire ayagala kusitulinga naye ayagala musajja ng'alina ssente alyoka asitulinga baavumya oli naye nga ayagala oli nga ndoza ng'akolera bweru ng'ajja n'agenda ndoza ayagala stress naye baamuvumya emyaka ne ŋŋamba kati hagikyembuza kati bw'oba kati nkuze ne ntuuka myaka katugamba 45 banna standards nange sobola okugamba ne ŋŋamba kati nze mbamuuli omukazi ali emyaka egyo tateekawo bukwakkulizo emyaka gy'obukwakulizo obeera wagibuuka ekyobukwakulizo gikoma mbadde naawe ekikunuzisa omusajja mu myaka nange wadde tofumbirwange bulijjo onoonya ssente kati engeri gye waziweza funa bufuni gw'ofunye ne waba talina kubanga walawo okufumbirwa ng'onoonya ssente zibuze ziganya obwera kati njagala alina ssente kati ye omujje wanga nigwe zikubuza ati naawe kuba myaka tulina kugenda na buli ajja yenna akyogamba ofunye nno omukisa egyo emyaka tegifumbirwa egyo emyaka giwasa buwasa kubanga singa yataddeyo mwannyinaze nti nnoonya omulenzi w'okuleeta ewange kuba amaka gayina Mariamu amaka gayina malungi yagazimba anti afune omuntu gw'abeera naye kuba kati emyaka omuntu ng'otuusa emyaka ate gwe naawe obulamu kitono nkukubiriza omuntu wanaayingira baba onooyingira ana
negakona bwappa ngana nekakuwasa olina kufuna muntu gwoyago kubanga muba munoonya bulenzi bwakutumaatumako ninga kamala n'ekizibu kyo banaye mukama nsaasi nimba onojjawo omuntu obuvunaanyizibwa kweja emyaka naye Haji naawe naye Haji sobola okwerabira obulungi ndowooza nina emyaka 2 nsobola okwerabira obulungi ndowooza nti nina emyaka 2 tegibula kiba girabika emmoloka erimu ekigo naye bagigolola ne bafuuyira batya era agamba eno ya nnyondo era bagamba bugambi ono nno yagigolola bulungi ningi era yagwa kati n'omuntu omukulu bagamba akula bulungi ne kalimu omwaka embiwulira kalimu omwaka ordinary kati ne bwokola otya kibatakweka mu nsi myaka emyaka gyo gyerambika givaayo kituufu olususu lw'omuntu omukulu bw'olukwatako bukwasi olumanya nti oyo muntu mukulu nze ekyali bebi naye kakati gwe kyonna ekikyakufaananya bwekiti tonnavaamu birwanga zaalayo 2 vaamu 2 bateeke wali otegere nti tebamala gagukuuma sooka ofune hampusi ku lubuto nga ziringa zino ezikwata baasi ndowooza n'ofuna ebisiriko kuno kwonna konakona oninga wabikata abasajja muguma nonna mwe obanga omukazi asana kuwasanga muto gwe ne bwayononeka atya gwe olaba kali kakazi kakasooka naye nze nekusanga sikumanyi ne wali ofaana bakanda bamala kukyano nga oyo nno nali akabina kange kali kekanaka ka muto wange oyo asoma nga kootandika okundagira bwe wali kati ebyo byebiki oyo jeni nali musinga akabina kati ebyo byebiki kyokka omubutuufu omuntu asaana kufumbirwa mu budde obutuufu mu budde obutuufu omuwala anoonya omusajja gw'ayagala omusajja gwe yeetaaga byonna ng'akyafaanana bulungi era bikolera mu budde bwo bw'olwawo nga tonnafumbirwa noonya bunoonya ssente wasa Pesegeza kati otuka mwana noonya ssente ogambe kati ngenda kuwasa kati omuntu w'emyaka 4 kubanga oba ogenda kufumbirwa 165 kaakati mwanyinaze Maria mwana asobola okujjanjaba kubanga olwoba ogenze omuntu aba anoonya mujjanjabi aleke musuula mu ddwaliro abasajja bali eyo mu ddwaliro abakazi tebabawa mmere ajjukira byewamuyisa byonna kati okuze weerwaziza era mukyala muto yajjanjaba omuntu gwejogendeye ku muntu yenna Haji ng'alwadde mukyala muto yaba ku kitanda kuba omukwano guba gukyalimu omukulu aba yakoowa omukulu aba alina kujja kulako bulabi ate katono saaka kukyankalanya ono mu mwezi ojja lumu bannange nze waliwo omukwano gwa nasomanga naye yafudde sijja mmoga linnya yaziikibwa wiiki ewedde abedde ekirudde omwezi mulamba yali yazimba nakawuka eyo naye ng'alina n'omuwala omulala gwapangisize nenansana yamubaddeko mukyala mukulu teyalinnyako ku kitanda paka lwe baatutte omulambo mu maka ng'era waali yagana okugendayo yagenze bugenze kuziika naye ng'ali mu nju y'omusajja alannamye aba yakuwanya kiki ekyo sikwako n'okutegeera oba totegeera ng'enju y'omulwadde mwoli naye atosagenda mumulaba kati oba otegeera oti kati abakuba nti yawassaako kakazi kakamubeddeko yali tabeere mu ddwaliro nga lyona bannyina bayitawe ne babuuza ti bannange omusajja semwandi bagamba alina omukazi mujali eka bannange oli mutuufu abeera eka ng'akuba bukubisi mwali atya oyo nno bakati yawonye birukiza sirina ssente oyo naye yasaggula nnyo ebirwadde tutandika okusalira emisango ng'oli ku kitanda yasaggula nnyo ebirwadde kakirabe yange yandwazalwaza dda kati yamanyi nga bambi awo okuwaayiriza nkutegeera ate bagamba abakazi abo abakulu abasingira ddala amina bannambeemu abasinga banyiivu balina obusungu
Simanyi lwaki. Eba ino obusungu. Embeera gye muyitamu teri atasobya munne n'abasajja mubasobya. Doli teri muntu musa kuwangala nti mwesobya naffe batusobya n'ogumiikiriza. Obufumbo kwegumiikiriza. Kituufu. Nomanyi ekyo kimusobyeko n'okiyisaako amaaso. Negoleka kutereka busungu mbuterekera musajja ate nga tovaawo. Lwaki obunterekera nga tonooba ekireza olina mutemu. Oli mutemu. Kyobola bannange. Mbeera n'omusajja yali tasaana mukazi omu. Yandibadde bameka taata? Artist ababiri. Olwo bw'anyiiga? Nfunako gy'oddukira. N'ofuna munna akuzza omutima. Ogenda kudda eri nga yeeterezezza. Ye ate bw'amanya nti ali bw'omu babeera bakambwe. Nange nawulira omusajja bagamba obuzibu tuyira kasita omukazi ategeera nti ali yekayeka ate nti omwagala nnyo bannange omukazi kasamanya ate n'akifuula ntokyaddamu kufuna mukazi mulala labanga ye gwegwe jukira bagenda mu basawo kati mu kumwagala ennyo mu mukozesa abasawo b'ekinnansi alowooza nti yakuloga bulozi kombe omwagala bwagazi buli kyakola okiraba abangamba eddogo likola no hati bakuliisa ebintu n'otereera ayi we bagamba bonna basinze okuloga ndaba babagoba kati libadde ki bonna abafuuwa emmindi n'amannyo ne gaddugala bagenda kakati ne bagamba oyo mukologo omusajja yalaga wala ala awunzeko agenze kati eddogo liba libadde ki kitegeere nti musajja wagumiikiriza bugumiikiriza ne buli kyokola akimanyi so bino ebyo gamu muliisizza kinombu bamulekamu just kasala kkubo ebyo byolaba akusiriikiridde aba yakwesonyiwa bwesonyiye butaleekaana naawe omanyi omukazi olini bino byemubuuza nti omusajja ayomberera muno byayomberera aba akyakwagala aba akyakunenya okyuse niyo obudde butuuka nga takyagambako kigambo n'ekimu olaba akwesonyiye ate olowoleza nti namuwangula eddogo lyakwata naye aba yakwesonyiwa naga namuta kati ate awo osinga ng'okwegenderezaawo mu kukuta ng'asirise wakiri asigale ng'ayombayomba omanyi oyo akyakwagala naye kasaakuta omuntu akuta gwe n'olowooza nti namuwangula eddogo lyakwata omusawo n'omutwalira embuzi oba ekitengi kitengi aba atutte kyabwereere kuba kwesonyiwa nogamba musawo lyakola kanzija owa boda wuyo akuleetedde embuzi muno ebintu bye byakola omusajja namunyweza naga kombe ono yakwesonyiwa onootera okugenda naye omuntu guli olabanga buli kokolagana ekyo kyokoze kikyamu gwe n'olabanga ayomberera aba akwagala otereere aba ali mu kkubo lya bimuyisa obubi naye kasaalekerawo bikoonako omanya agenze oyinza okubeera n'omukazi nga ne bwadde ekyo tomubuuza nti ovaawo ye naloza yakuwangula gamanyi nti abantu balina abakazi mu nju ng'emmotoka ezibazze ewaka za njawulo ng'omusajja alingerera abalabira mu kadirisa gyebali naye nga tayinza kubuuza nti ani akuzizza era omukazi nga yamanyi yasiriwaza omusajja aba yakugoba dda naye ng'enjawukana ennungi gyayagala n'okumawo ekiro nagamaze ngenda gyenjagala tambuza nakumbuza yamanyi olise nfuluma nofuluma nga agamba n'abaana mulina agamba temwebake nnyo nno bannaye nyira kumonga jeni temwebake nnyo njabba konkona zwi aleseemu bba mu nju musajja n'asirika era n'atamubuuza nti olagala n'afuna atambuuza nti ye ovaawa aba yakutadde era n'agamba banne nti nze owange talina kyakola owange namumala ali mu ccupa oba tolina kyewamumala n'eki aba abaza kati paasita oyo eyagambye nti mukazi oyo yamuwa obutwa n'abaana amusonyi omanyi kati ebiba byadde bamwogerera kababeere bewaabwe nga bagamba mune oyo twamuvaako bamuloga omukazi n'amuwa n'obutwa n'akomawo n'afumba yabadde anoonya eyo enjawukana gy'olaba gye baayawukana gye yadde ayagala bakupapira wali nekyakibandi gyabuluzzaamu kye bayagamba yasirika kwaba beeteka mawulire n'asirika anti omuntu omuleka n'akola gasiya yenna paka lwaswala n'agamba wano kanveewo bwenagamba n'abamemba ba church temwogera mubireke yafulumye temubyogerako omubaka omulabi mulabye gwe kusose n'omulaba face to face oyo mubaka fulabya baka w'eggomba mulenge
Ngolo yabadde mu Kisooto. Flavia Ju yabadde mu Kisooto. Kisooto kyabadde awo Nateete. Apakati zonna. Batandika nno ntandike gwe muleke yeewagi. Alowooza zaabadde. Owayoze ne pulezidenti. Uyo. Oyo mwami oyo yeewandiza mwami Mabirizi. Waliwo. Atugeyo. Mwami Mabirizi naluli yesimbawo nno nagola leero akwene abantu bakola ne bakyuka abadde akyusekyuseemu emyaka 5 wegikuyitamu ogimanyi olowooza gikoleka kyeki buli kisanja tekikuleka kyeki mundoza baba bagigereka gibeetaano 5 ogenda ogiyitamu ng'okyusa nawe kyoyiseemu gwakitegeera mulabye nange nagamba Mabirizi nga siyono gwe nanenzijukira ayoyo ati waliwo kyo badde ogamba wali ekintu nenewuunya nze bujja bamanyi nti nabawala tuba tumanyi nti tubakoyeseza ne tubakuula naye tugambye tetubakuula banani tuba tubakuula okuulaani omusajja nenkukuula teri mukazi akuula ate tuba tukola kyebyo tuba tukoze nenkukuula emmotoka nenkukuula ettaka nenkukuula essimu nenkukuula ennyumba mba nkukudde nga gwakwagalako ki kyakwagalako ba tokimuwa kubanga tolina kirala kyakwagaza kyakwagaza si kyekyo kyoteekawo ate kati oba omukudde ki gwolooza akugulya emmoloka eyo omuwa eki ate kati oba omukudde okuula oba kwotamayi bwe bakuwa n'otuukiriza oba tokudde wano mpozi bwampa nenziruka nodduka kakati omukazi munsi abakazi basasuza ekintu kimu kyekyo tebalina kyakubiri n'omutima kyegwe kabeerenga mukazi n'owulyaga nti nze omusajja oyo bannaye mwagala ne bw'atambula mpulira nfa aba tannafuna bufunyi nnamba ye kubanga kyamusasuza kiri kimu era asobola okukimuwa okusiima kw'omukyala basiimisa ekyo ate basiimisa ki ne bw'omulabanga awagira nnyo omusambi w'omupiira n'agamba nti bannange omwana oyo akyanga akapiira aba talina nnamba ye naye ne bageza beekubirako ne beweereza message era agendeyo n'amusiima kibasiimisa kale bino byemba njagala nze nenjagala onkwane malenga emyezi 6 nga nkyerowooza ogw'omulembe gwaggwawo munange abamu tukyagulimu nno era mufiirirwamu abantu ab'obuvunaanyizibwa ne mufuna abayaayi naye obupapa ki kyenewuunya olina okulinda kubanga era oba tolina kakati gwe weetegeeza gw'otabeera naye era otegeera otya empisa ze kubanga tobeera naye nti nno mbeera naye mwetegereza abeera yiri obeera kakati waliwo n'abeekwanidde emyaka ate ne beeyagala ne bitagenda mu maaso naye ne bigaana kituufu n'osanga abeesanze mu disiko ne bagenda ne batandika obufumbo nga nakati bali mu kuza anniversary nze ekinyiiza bannange oyagala onkwanirewo notandika okunkwatirakwatira mbagamba anaazina takumba atandikirawo anaazina takumba kyokka kankubuulire sigamba nti mupape naye emyezi 6 minene omuntu bw'obeera otuulatuulako naye nga naddala onoonya bya bufumbo obeera omutegedde bino ebyokwagala n'okunyumirwamu tebyetaaga na budde bw'owulira nga kikulinnya ekyekyo kubanga oya tolina gy'omanyi gye mugenda mu maaso kakati weetegereza ki ate abaasamu be balina ssente abaasamu balina ssente kubanga lulanga si byakumufumbirwa ng'onoonya musajja akubeeza kati weetegereza ki ng'omwasamu yayina ssente talina mpisa mwasamu mutumbaavu ate azigaba kati oba ogenze mwetegerezaako tetukwetegereza kyongekwafu okujja omuntu anoonya obufumbo ye yeetegereza n'ogezako n'olaba ate okwetegereza era ng'onoonya bufumbo era owunziko era ekyo kyennyini mukikola naye nga temuli mwenna kubanga omuntu omutandika okukola ekintu ekyo
kabere musajja enjagalo ogiraba nomanya asigadde akyakwetaaga oba yali ayagala ekyo wangamba bayira wagamba bukasita bamala abamu ne bw'olaba agenze mu maaso kitegeeza akwagala ne waliwo omuwala agamba nze ekyo tuli kikola ndi wuwo byonna bisobola kubanga oganye anti kubanga abamukwabudde baba banja bamulimbye kati mba ndowooza bwe naakugamba nti ekyo nja kukikola ng'otutte ewuwo ate otuukeyo kati okukwabula ne batamanya nti akwabudde n'okumutwalira abazadde bo nga tagenda kuba naawe ekiriwo ekiswaze ennyo lwaki tokkiriza nonakwabula n'obitegeera bwomu nekikuluma wekaweka n'omututte mu bazadde bo nga tagenda kubeera naawe nange mukama ng'omanya abakazi abaakafumbibwanga amazina ge yazina ku mukolo guno gazzeemu ne lulingera akatuuti bakazimba weewamu nga nessenga y'omu baaba okukyalo bye bagamba omukazi oyo oyo wakusa saga nti bw'oba onoonya emboozi okugitegeera ng'owerekedde abanjula otuulanga eri mu be ku kyalo tojjanga na bano bozze nabo balina emboozi gwegenda otuule mu bali osirike ogenda kutegeera ebikwata ku mukazi oyo byonna oba gundi yamukyawa naye nno bannaye n'abatwala n'omusajja yeetisse embalangu y'omukazi kaza jemu embuto ku kyalo kuno si yali ayagala gundi ebayire balina eŋŋambo gwe bw'otuula eri byonna obifuna nze natuulayo olumu ku mukolo gw'omuntu ebigambo bye nawulira kati omukazi omuwala yali akuzeekuze n'abalenzi nno beppanka alinga awasiza nnyina naye nga ndowooza omuwala asingako emyaka ng'etaano nenga kati omuwala azaalira ku etaano atutte nnyina nga bo balabira ddala baddange agamba bannaye bano bageya ate baze bageya bagamba bantu bageya ebyokwagala temugiteekamu nnyo tebirimu magezi mangi ale wayogera tebuli mu sayansi ngezaako ennaku zo ate ennaku zo njagala gezaako kuba obutateekayo mutima tebirimu magezi mangi nga nteekayo just wabiyendo babiwowo emitima sagala giteekayo kubanga sikitegeera ajo mutajana kasobawo omukama bakita mangu tebakyegayirira olaba obukwakulizo bw'olina obungi bwe bugenda okulemya obufungo ogenda kuyitwako abakwagala munnaye abakwagala ate tebeegayirira nnyo abandi kwagadde nnyo tebeegayirira nnyo omuntu akwagala ebya sirias alina nagana edda olino mbaddemu aneegayirizaako kinaakireka mulimu nkyoyagala okiremera ku haji nti waliwo ekisukka anti dolinze olaba bw'okwana omuntu n'asukka okwegayiriza ate nakyo si kirungi olw'ensonga nti kirungi okwana omuntu naye nga naye akwagala ogwo omukwano guwangala naye ono olw'okusikiriza ng'omutima gwange sinnakutegeera osekamusike kitegeeza ogudde ku muntu naye nga naye takwagala olikola akantu katonera mwawukane omutame naye kirungi okugenda ku muntu nga naye naye akwetaaga annange oli mutuufu tutekangayo katundutundu naye nze nayize kati butima si nnyo ogezaako katono otekayo akatima katono olaba nga bitandisa okutankala naye saka okukiriza si kyabuyira kati ennaku zino oyinaani ate wali nenze kyetayonsesa toyina maama teri anje obujja bwe ate bwabuŋŋaana munaye bwabuŋŋaana naye ate munange buli bwekaza banange obwana kati okola otya manze ndi bulungi nze toyonooneka nfuna bayibuli nensaba neŋŋamba mukama nuŋŋamye nempuliriza nnyimba za gospel nebuzabuza nendaba movies munawe ogatukabanga owezezza omwaka okuva last year ngenda kweza emyaka 2 tekisoboka ngenda kweza emyaka 2 nga neekuumye nkoowa munange nze nina ekizibu bwenjagala abaze kyekinemize njagala omuntu omubwatu bwemba njagadde ebyokuzanyazanya byannimanyi aboomu ayina ogenda kulaba nga bigaaja bwagenda nesoka nenkoowa ate ogenda okulaba obuzzi obulala buto okakatiraba bulenzi banaye bwebusinga obungi nga bwagala kuyiga ate nakulemyako nagamba nze nkusobola mugamba onsobola omugamba nga siri driving school tewanjigira mbasiri driving ojja kuyiga drive
Haji bana balwana mbufumbo. Wotukira kuva mbufumbo okulwana mbadde okale okuchitinga wangamba lulyo ogwasembayo obwenzi tebulina kujja mu bufumbo. Abantu benda. Obwenzi bw'abasajja abakazi obwenzi buggobya. Wakyogera. Kubanga oli yakulabirira yakuleeta n'ewuwe. Naye abasajja bo tebamanyi n'omusajja tamanyi lwaki ayenda. Ne bw'okimbuuza talina ansa. Kuba kirimu n'okusaasaanya ssente. Era zimuluma. Badde bayita zimuluma. Addayo n'abalamu. Nado ni milioni za nakubisaamu bwati. Zino bazigenze ziti. Zibaluma. Najjuka yaziwaddoli. Kati bana bawizo negundi eva bekuba oli mbagamba lwaki tebeeta like mbali ndoza wotukira nogamba naye manyi kiganye aba mulina basabira baawukane kubanga embeera gye beetuusaako omajja kukatte munne kubanga ali kituufu enkuba y'omusajja akubanga akuba omubbi omukazi atomera butomezi omukazi n'akwata emmoloka kati abamutomera mutwe kati kiriza bonna baatuuka kakati oyinza kusuza lwa balina bye bakozesa ne bibakyusa emitwe betaaga bakulu baabwe boogere nabo ne bazadde baabwe bebaawukane basigaze obulamu bombi bwe mutuukako epoint ndooza nga muli mwekuba ndooza mukita kubanga ekisooka balina abaana omajja kutta muno omulala agende ku mmada abaana basigadde bati kati ekisingako mwereka abaana ne basigaze obulamu bulungi nga mwemwe muli balamu. Kisemba wala mvubuka wala kyo bagambye nti abana omumenye omutima ne banyiiga ne beekyawa wala omuvubuka abadde abulira abaana ennaku zino. Abavubuka bamenyamenya nnyo omutima kati abagamba mulekerawo okuzimba abawala abato temubakwana obusente bwe mufuna mu butereke obusente mufuna mu butereke mwezimbe mulekerawo okuteeka sente mu bakazi bano tebasiima mulekerawo kwazimba n'abakazi. Ngamba naye bannake just because go bakuyisa bubi kale omukazi yakuyisa byakuyisaamu kale agamba kuzimba mukazi otya bire buno oli mukwekwa nawo ng'abwira abavubuka lekera kufuna bakazi okwana bakazi batalina ssente batalina nga tewayi yakyogedde wa myaka emeka kubanga alinga mu 20s awo kakati bakazi waliyo omuwala w'emyaka 2 alina ssente oba 25 yadde ategeeza bakazi ki kubanga kati abaana bava ku ssomero mbolekera okwana bawala batalina ssente mbolekera bateka mu ssente abawala kale abakazi oba whatever kume ssente z'amakuba abakazi kisinziira balina omuntu kyeyandyogedde nti gaba okusinziira ku nfunayo kati ye asobola obwanga enfunayo bweyimiridde bweti waliwo omulala agaba n'ettaka nga tawulira mu mutima gwe nti yagabye ate gwe n'owaayo niso emitwalo 5 n'owuliranga obulamu kati omuntu buli omu gaba okusinziira enfunayo efaanana atya omuntu gaba ekitakuluma kyotejjusa nga sikulangira bana bakasajja okugaba buli muntu agaba simu yange gikomyewo kati oyabeera yagaba okwetuluba aba yagaba kyatannatuuka gaba bana bakomona agamba lako emotoka yange gikomyewo oba yagaba kyeyali tannatuuka kugaba guleedi ye nga tennatuuka kukigaba naye bwebanga guleedi ye yatuuka okukigaba okigaba era tokiwulira nakiwulira kubanga kintu kugaba bagaba kitaluma okusinziira enfunayo abantu bangi bagabye amayumba nabeera n'omukazi omwaka gumu ne bakyankana n'atakyogera nako nti nagimuwa nga wulira tagiwulira kubanga okusinziira ku nfunayo n'ebyobugagga byalina temuluma niye enfunayo y'abantu mu kyalo ewaliyo n'abantu abakyayambula abantu engoye nagamba engoye ze nagulya zireke wano kitegeeza enfuna ye awulya n'engoye zimukola ki zimuluma naye omuntu waliwo atuuka n'ennyumba ne bajeera ebintu byonna nga waali atudde n'emmuloka n'egenda nga talina kyawulira agamba atwale kakati omuntu gabanga ekitakuluma ali mutuufu nkutegedde gabanga kitakuluma naye buli muntu gw'owulya nga akukkulumira bye yagaba aba yeetuluba nogamba bayiza ekintu ekyo kinyiiza mukomyawo essimu yange gyerakuwa yamugulira emmotoka eyo gikomyewo obeera weetuluba nti abasajja bangi batambuza bigere ate ne bagaba emmotoka gumaye abasajja batambuza ebigere ng'emmotoka yagiwa mukazi
Ngora bafatira. Oyitirivu. Nga yatambuza bigere mukazi ali mu motoka mpya. Gamba kati ono yetuluba biki kati abo be batuuka no mpemoloka yangi kubanga tiye nyita yina. Tayina kalata alaba to kyamwagala. Nagamba kati kumeye motoka yangi. Poloti oyina bubiri akamumbo kawaddemu omukazi. Atano byekitezo ogenda kamujjako. Mugenda kusiitanira mu makooti. Bye tulaba nagamba komyawo. Niyo omuntu gabe ekintu okusinzira ku nfunayo. Kutegedde. Kati kisembera ddala nkute. Bino byokawukana nolangira munno noyogerera munno nti no waliwo ebyaliwo awo mbu awunya akamwa yali awunya akamwa yali atanaaba yali akola biki akola kino akola kino ebintu ebyo birungi si birungi oba maybe omanyi engeri gyawonamu hati manyi mala omuntu buli omanyi n'engeri gyawonamu maybe nze wenjogera nsobola okuwona maybe bwenkireeta ebyo bigambo by'abakazi Doreen. Abakazi bwe baawukana n'abasajja ye bamanyi bonogamba nti tomalaako kijja kuluma oli mutono mu sayizi kijja kuluma oli abyo ebyokulwanyisa mu bantu naye ekisinziro bigamba ni boyfriend niyo omuntu nga mbadde mufumu nga mulina oba n'abaana oba biki tebyo tebabyogera osirika busirisi zedo ninga oli mukazi wange tewali okikwata ku mubiri gwe gwenyiza kwogera nga twawukana kuba abaana baffe bagenda nakukula eneweya bituba twawukanye kyaffe ate era nkulekera obulamu n'ofuna omulala akwagala nkuleka n'ogenda n'ofuna omulala lwaki ntandika okwogera ebikwatako kuba bwe njawukana n'omuntu si enkomerero nti tajja kufuna mulala kati bwe ntandika okwogera kino kiri kyate ninganga akudibya ate nga sigenda kukuzza lwaki mba nkwagaza ki Ezala sino Wyke Benda kyeyakoze yabadde ku live just nayogera nga bamubuuza kati mukazi wasiza ono kyokka toli gwazalamu mwana n'otamuwasa bambi namwetondera okyali muhane muntu lwaki bwetondera exiwo wadde mwinamu mwetonde lwaki amulumi nimuleka n'omuyo omukazi obulamu ne butambula nga wetondera ex ate muba mwakita ate lwaki oba mwetondera lwaki twawukana mu mbeera embi lwaki nkutwala ng'omutujju nga tewaliwo nsiitaano yonna nze omuntu gwe nazaalamu omwana gwendi naye gwensinga okumatiza era nakimanya nti tetusobola kuddingana naye ate nsobola okwogera naawe sikukuta sikukuta naye nsobola okwogera naawe oba gwe olina omwana ali atya mumpeeko njogereko naye okukuta kwe kubi nisobola n'okubyoganga naawe otudde awo kiba kirungi waliwo abakisusa abasajja abakazi abamu mbu omwana alwadde n'alimba nno kiro mwana alwadde kumba ayagala kukulaba ebyo wekityo kati awo tofuluma era bw'oba oba yakundaba ng'otaddemu embeera eyo era gwendi naye ateekwa okimanya nti oyagala kuteekawo mbeera omugamba n'ogamba nno nankubidde essaawa zino kubanga lumu ojja kuba essimu ndeke egikwata onanyiige naye mba namugaa nti yowaalaga saagala wamanya nti kyekiŋŋanya okwata essimu n'ategeera gye tweyanziza amiina nja kunoonyako olulala oba ddine nja kunoonya obeerawo nja kunoonya simanyi okyagenda mu sawuna newanga otyaga njogenda mu sawuna mbeera mu jimu okyagenda mu jimu obulamu bwaffe tugendagenda batugjemu amasavu amasavu oba ogigayalirira mu wiiki okola emirundi ebiri ate kakati omuntu nga wakatandika jimu olina okukola buli nnaku waki n'oyosaamu ngoba Sande lwa mukaaga nolina okukola buli nnaku okugifunamu ate okoowa oyosa naye omuntu bw'osobola n'okolera emyezi nga 3 non-stop omubiri gwe gwa tegukyaddamu kukoowa na kulumwa guba gwamanyiira naye kati gwokola n'oyosa n'olumwa nakanyama mbwawo n'oyosaamu ebbanga mbw amala okuwona kakati jimu bw'olumwa nti wakoze lubuto ne lukuluma genda oddemu olukose lumanyiire naye ndoza n'ebyokulya olina okufuna waliwo abamu abalya n'ayomba jimu takola jimu kumbe byalya ng'avudde mu jimu ava mu jimu ate ekyeggulo n'omusanga ng'ali kumata n'ennyama olubimala n'ayingira obulungi noyo kakati essavu lyajjamu lyazzaamu ajjamu kati nyazzaamu ddene n'ayomba abana ebyokoga byannema ebbuto biki kumbe byebyo ate nga jimu tebagigendamu nti kukogga kokka n'okuba fiiti omutima gube mulamu oganizizo zibeere nga zikola zireke kuwummula naye abanga bawala beetegera mu jimu
Na obalaba nawe. Kati okola otya? Designing yenna nanyuma ngalinga gena mu kivu. Mwaga kungataje egendera kapali egenda socks ka blouse kagenda ku legging nasoka ebya ku matu yentaddeke binakubenda ngo ya tambula bulungi ne earring kuna earring nasoka avuga akagali nasoka akukuna zebbina Gamuli atembu ne balaga kero ku mugongo ne wano akatiti ne kafuluma ne kati nzobo okole ya bwelele doli nize sina kisi bagamba abakazi abasinga bagamba nze ngera ne bawange mujimu leka kapa bali muri ne wali offe kati kakati kichese nze kichesirabye anyway sichimanye basajja bamutte bakuta tho ala kati ayinza okulaba kati sina mbona taniko okuloza embere senta bayazifuna leti abasajja bola bange embere yagiremberamu lusinga teyewumuza aba mu buvubuka bayali mu mbeera mbi kati ebintu nga teyabikola sente nazifuna mu bukulu nga byakola yasoka na focus kana kola sente n'atandika mu myaka nga 5 isekeze bosanga omusajja nga ali myaka 5 nga ali eno neno yenda eno sente bayali na sente abayazifuna bukulu nga yeyo stage satuka mu myaka nga 7 ngazemu okwavula stage ye yabuka atandise ogikola mayi waliwo abantu ababuka stage abatayavula nawira kwa yavula kati addayo n'ayavula ne bwakula kati nabikutana ina stage je wabuka bomola kutegede wabera mwatano ngali neno abantu bafuna sente leti ebyo balaba tusanga muntu aguze rugoye nga lwaggwako ddanga sente azifunye leti Nyengoye ezagwako edda nekisimulizzamu ogambe bisumuzo gutaba abana bateeka ebisumuzo ku bukondo bw'empale ne bireebeeta kati ogwo omulembe gwaliwoko yabira bakatate muloka yakagigula mwino mmanya ati ayina bateeka simu n'agiteeka wano musipi mumulabe omulembe ogwo gwaliwo emyaka 2 emabega kati ate simu yakagifuna ayina okugisimba wano yabirabanga kati ebyo omuntu afunye sente leti akola ebintu ebyayitako twayanza Haji amina tukoza saawa emu wakiri 1 hour kyamani saawa eweze